Waliwo ngambye nti alina ensonyi naye nze saga akikkiriza ekyo talina nsonyi talinamu yadde ensonyi era akayimba ko koolabye kenzize nako ke k'omuyimbi waffe omuto omupya omuyimbi gwe mulina okutegeera by force oba mwagala ba temwagala kubanga okuyimba kwo with no doubt ayimba bulungi nnyo. Ensanyusa okulaba sweetheart. Nange ensanyusa obbalaba. Naye oli otya? Mwende ndi strong. Oli strong ekigambo ekyo nno kyamaanyi. Erinnya lyo saagadde leero abantu nze mbandi banjulira because every time tubadde tuzanya music okumala kabanga kanene naye nga abantu beebuuza erinnya bali pronouncing batya kati leero wooli saagala bibuuza abantu nabo bimbuuza kati babuulire amannya go gwani. Okay, erinnya lyange nze Kasa Diet. Kasa. Yeah. Kasa Diet. Kasa Diet. Yeah. Erikola sente. Erikola sente. Ate liri eriri ku national ID linnya ki? Mbabazi Prosi. Mbabazi Prosi. Oh my goodness. Kyokka kati ate erya Mbabazi Prosi likufaanana nnyo. Erya Kasa Diet terinaba kutuulako nnyo. Naawe ekyo kimanyi. Naawe okiraba. Yeah. Kati lino erya Kasa Diet livaawa. Erya Kasa Diet actually nina akabbala ke nali nkolamu edda. Kati erinnya ne linkalirako nga buli wenzirayo ewange abantu baba bampita Kasa akomyewo mwala akola mu Kasa. So ne batandika okumpita erinnya eryo. Akabbala baali bakayita Casablanca. Casablanca. Yeah. Kali luddawa. Kali eyo Bweyogerere. Kati gwe ng'okola ngaani? So kati nze nali nkolanga waitress for like a month. Yeah, nengamba why. Nga sibisobola kale. Nga tosobola bya kutumatuma oba nga tosobola ki mu bbala. Ate mbalo olina okwambala mini abasajja olina okuwa ku byakulabye. So kati nze nga olina omukkiriza okukwatakwatako. Kati nze nga ndaba otuba tetugenda kukola. Nengamba kangende mu kitone kyange. Nodda mu ndongo. Yeah. Kati golooza ki ekyaku identifying ebiseera ebyo ng'abantu baga nti oyo omuwala akola mu Kasa. What was the identification omuntu gy'atulako n'agamba nti ye lwaki baakwogeranko nnyo bwe batyo? Nze nali unique kale ng'entambula yange simanyi oba ki naye nga bwe nali nga nkola. Kasa otambula otya? Otambula otya? Ndooza atambula nnyo ng'Abarundi. Abaki? Abarundi abava mu tribe yaffe. Batambula batya? Era ng'awonda banze. Nedda kati omuntu atulaba olunaku olwaliro muyambe onnyonnyole kale ne bw'oba totambudde bw'otyo naye Omurundi olowooza gw'atambula atya? Era oba omulaba naye nga ndi mwana wa wano. Kati lindako Abarundi batambula nga Banyarwanda nga batambula bagooma kiba kyekyo. Batambula era ng'Abarundi wona abalaba. Kati noonya Abarundi nsooke ntegeere bwe batambula ndyoke nkutegeere. Tolina bw'okinnyonnyola. Omwana nankoze bwennyo. Mbadde manyi nti batambula oba bakyamakyamamu oba waliwo ekintu ekyenjawulo. Bakyama yadde munnange. Kati awo kankole research lwennaakuzza nja kuba ntegedde bwe batambula. Kale kati awo nga balaba entambula ne bagamba nti y'oyo omuwala. Kati yalabika y'oyo omuwala kati ng'abawala balala be bano ababeera hype nnyo biki. Actually nze nga njagala nnyo n'okubeera ne DJ. Genda wali ku wa DJ ojasangawo Kasa. Mbeera nnyo ne DJ wange so kati netandika okukozesa erinnya lya Kasa. So n'olisigaza. Nendisigaza. So abantu bo oba tugambe nti abaali bafaani bo because at that time those are your supporters and fans be basalawo kutuma erinnya nawe n'oli embracing. Yeah. That's a beautiful thing. Yeah. Nego inayiko nicknames edaze wali oyagala considering before the name Kasa? Not really. Naye ng'eryo kasita nalaba ng'eryo ddungi nengamba lwaki music yange sikozesa Kasa. I also feel like it's nice. Ebyadala bakujjira mu Mbabazi. Ne style yo twandiruddewo okugamba nti ono ye Mbabazi. Yeah. So kati kankozeeyo katono nnyo emabega Kasa. Obulamu bwolwo obutandika otya because weyogera ku bulamu okuba nti wakolako mu bbala for like a month kitegeeza oyinako obulamu omuntu bwe yandyetaaze okuba ng'ategeerako olwo otandikirawa obulamu obwa music obulamu bwo obutandikirawo obutuufu? After my campus nalina okutandika music naye nga tuzeka nnyo emabega olwo mu kutandika okusoma otandikira wakale mu Kampala oli Kampala? Nze banzaala awo ndi mwana wa Kibuye bwe banzaala Kavule so kati nenkulira ewa dadi wange awo Ekitende near Pavilion Hotel. Yes. So kati wenasomeranga
okuva mu primary paka university nengenda ku UCU nefuna degree mu mass comm. Kati primary ng'osomedde mu ssomero ki? Bali bakayita New Hope. Nga liri luddawa? Yali e Kasenge. Okay, wasomera mu ssomero limu? Primary kati high school nengendako Pride College MPG. Nayo nenvaayo nengenda Kajans Progressive. Kati after awo nemmala nengenda ku Uganda Matters. Kale nengenda ku UCU after. Kati UCU osoma kyawo? Mass comm. Nenfuna degree. N'ogimaliriza n'ogiteeka ebbali. Kati awo kyekyaddako okuba mba nsubira omwana okuba ng'onoonya omulimu nga bw'otugambye? Actually nagenda nga applyinga mu industries biki noonyaako kale gigs nga omanyi. Naye nebigaana. Mass comm ate wagenda mu industry ki ne mwana gwe? Omukono eyo nina mukwano gwange yakonectinga. Nina mukwano gwange kale yankonectinga. Nga sinti oba nali ngendera kosi yange kye nali nsomye. But all you needed was a job. All I needed was to work. So kati nengezaako kunoonyaako emirimu nentandika with that job of the bar. Nenva mu ebyo. Nensooka nengenda kumujampa compactor. N'olaba nga tobisobola. Kati awo noddawa? Nengenda mujampa compactors ezikuba ettaka. Nazo nezivaamu netunda ku ngoye bingi. Nedda kasa lindako. Kakati eno mukukuba ettaka olwani akuconnectingayo? I had a friend akolerawo ekibuya alina jampa compactors. Atera ziteekawo ekibuya oba omanyi kumpi ne Galaxy. Webatyo. So I used to work from there. Nga bankubira netugenda ku site netukola. So nga okola activity ki exactly? Nga nawe ocompactinga? Nga nange ncompactinga abasajja ne bakwata video naye nga tobifaako. You have to work and get some money. Omuntu alina otegeera omulimu ogwo. What exactly are you doing? Oli mukola ki? Nga ndi mukuba jampa compact yettaka oba ozimanyi ezigwa di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  ezo wezityo. So So ng'ogikwata nawe negenderako esi? Nekuba nga oddamu. Nga you have to work. Ng'olina okubiyiga. Kati wabiyigira mu bbanga ki? Tekyatwala nnyo time mpanvu kubanga nayiga n'ozikanika okumixinga oil carburetor zonna. So kati yali ndowooza nga wiiki ya wiiki we nabiyigira netandika okukola n'oyo mukwano gwange nabyo nembivaamu kale nga omanyi kasavu kanyama. Kati awo omalawo bbanga ki? Ekiro ogendako ku studio. Awo wamalawo nga bbanga ki? Malawo ng'emyezi 2. Novaawo? Kati awo odda ku ki? Nze era nga nkyali ku muziki wange kuba eno ngendayo nga naye nga neno we bampita. Kati awo mu studio kyolwo gy'otandikiramu gy'ogamba nti natandikira mu studio bweti nagendanga wano? Natandikira mu studio ya Shack on the Beat. Wenava ewa Shack on the Beat. Olwani akututeyo? Song Boss. Song Boss yantwala ewa Shack on the Beat. Kati okuva eyo nengendako mu kale studio nyingi siso azimalayo. Song Boss yo musisinkana otya? Song Boss yali writer nga amanyi Ziga Fix. So from Ziga nofuna Song Boss? Biwanvu awo. Anti tunoonya tutagenda salira kigambo. Wakati awo ndabawo ekigambo nakifumbye eddanga mu nnamawulire naye saagala kisala kuba nkulina. Kati awo ofunye Ziga na connectinga? Nefuna Ziga naye kale nga omanyi nga naye akwata bifaananyi. Songo nga ayagala Ziga amanaginge. Nengamba banaye Songo tufune management bikishaka na kale yagezaako nnyo nankolera ennyimba awo. So nali ndi awo nengende wa DT Ranks nekuba olimba right the way. So akumala story. I know. To cut the story short. Yes. Ati nengende wa DT nenkola olimba right the way ne baluwuliramu era abayimbi. Ne balukolamu kaawo ne bankubiramu ko obusimu nga omanyi ebintu bino ebya management. Twafunamu kale obutakanya obutonotono olw'ensimbi. Kati nengenda management endala eno gye ndimu wenakubira n'inaana n'ennyimba endala. And here you are right now. So management gy'olimu gye bayita batya? Management bagita Firehouse. He's a good man. He's called Patrick Miles. Musajja mulungi nnyo alina omutima omulungi.
biki ebimufudde omusajja omulungi sha leka naawe ate tukoze ffenna omanyi abatandika mutugamba kati nno mukama wange nakubanda baganda batazi kale biki ebimufudde ow'enjawulo actually management zonna zenkoze naye ndi so friendly naye tusobola connectinga ne tunyumyamu ne mugamba ebinyiga ne mugamba kyenjagala like nabi welcoming nawuliriza ideas zange oluyimba nga tulukoze ne mugamba kale nga omanyi is a good man. Mulemu tukomyewo Kasa agenda kwongera otunnyonnyola mukama we Yesofa naffe tumusiimye. Omanyi waliwo omwana ku internet okwe yagambanga nti olubuto lwange omwana terwamusiima neffe Sofa boss tumusiimye kulwa muyimbi waffe sawa eno muyimbi waffe Kasa so mukirize tumulemu katononye tugenda kuba tukomawo inshallah inatovaako.